Global Training Center oba obakubire ku namba ya 0703 6250703 0703 oba ku 0755 no 0755 be bannaffe abakaawa mpologoma abeera nti munnange omwefunira ate buli kimu kitambule bulungi. Hazardous Hijja and Umrah Services bakugamba nti bano bagenda kukozesa emikolo egya Umrah ey'omwezi ogw'omunaana atanneewandiisa bakugamba wandiwandiisiza ng'obudde bukyali. Bagenda kutwalira ku bbeeyi ensaamusaamu, bagenda kulambuza ebifo byonna eby'enkizo, bagenda kusuza bulungi ddala mu ngeri eri comfortable, ate nga bwe bamala emikolo bagenda kulambuza ebibuga byonna ebyenjawulo. Weekwate Hazardous Hijja and Umrah Services abasangibwa wali eri Nakasero okulinaana Steel and Tube. Ogenda okubasanga obeere nti munnange otambula nabo okugenda okukola emikolo egya Umrah. Bagamba nti bw'otambula nabo ogenda kuwulira ddala nti okoze Umrah. Bakubire ku namba y'essimu eri 0703 893 0703 893 be bannaffe abo aba Hazardous Hijja and Umrah Services. Ali atya bwana Arafati Mpaji weebale kutugoberera. Ogambye osinziddeawo mu Kasangati Town Council, oyagala kulembera abantu baawo mu Kasangati Town Council ku mutenda gw'obwa meya Arafati Mpaji weebale nnyo, weebalire ddala okubeera ku mukutu. Ongambye nti obeerako 24/7. Magumba Herbal Clinic bakugamba nti bakafulu mu kuyunga magumba olumizibwa omugongo, olina gouts, wafuna accident n'omenyeka ne bakuyunga n'otatereera, bagenda kuyunga otereere bulungi. Wazimba mu nnyingo bakuleetedde ekizigo ekigenda okuyambako otereere, bagaba n'ebitanda ne bakujjanjaba paka bwowona. Basange ku nkulungo ya Kabaka okuli Engalabi oba bakubire ku namba eya 0701 950065 ogenda kubeera nti munnange obafuna bulungi ddala Magumba Herbal Clinic. Tugenda mu kyokulwanyisa ekikambwe Iran kyakozesezza ekizuuliddwa cluster bomb warhead ng'esuulibwa mizairo enzito ey'omu Iran. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to torture. FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekwali omuntu wa bulijjo. Ekula eri omuntu wa bulijjo ye 117 okusinzira ku reports okuva mu The Times of Israel. Bavuddeyo ne bategeeza nti Israeli military amagye g'eggwanga erya Israeli Home Front Command bategeezezza nti okuba bakizudde nti warheads zino zagenze maaso n'okubeera nti munnange zigwa bwe zigwa breaking apart era ne zisaasaana into groups of smaller munitions. Okusinzira ku report gye bafulumiza nti bwe basindika missiles zino ezirina cluster warheads ezimu zeeyabiza mu bbanga ate endala ne zigenda zigwa we zikubye wennyini zivaamu bbomu entono. Bbomu obutonotono ne bumansuka okwetoola ekitundu kyonna ekikubiddwa. Kyova olaba yo mu Iran akugamba we nakubye mu Israeli wagamba nti nagenze n'enkuba eddwaliro. Ekyamazima saakubye eddwaliro, nakubye military site ey'omu Israeli. Kati waliwo fragments ez'amansuse ne zigenda maaso n'okubeera nti zikosa eddwaliro. Kati Iran kye yakoze yabakubyemu mizaire eri enkambwe emanyiddwa nga Sajir bwe yagibakubyemu yagiddeko missiles endala. Omuyisirayiri zaataategedde yalowoozezza nti kika kye kimu kino, kumbe yasindise Sajir
eyinza okubeera nga yabaddeko emu oba nga bbiri, then n'amala n'akasukirako zino missiles entono ezabadde zeetisse cluster warheads ezikasuka bubbomu buno ne bubuna ebitundu ebyenjawulo era bukolera ddala damage ewerako. Bagamba one of the munitions from today's attack struck a home in Azor causing damage. Nti emu ku munitions zino ezavudde ku muzinga guno yagenze nebaako amaka agamu geekuba era neekuzinga damage ewerako. Iran evuddeyo negamba nti it possesses multiple independently targetable reentry vehicles MIRV. Vehicles ezo omuyirani aziyina ballistic missiles zegenda maaso n'okubeera nti munnange ekozesa era ng'egamba erina ne projectiles endala mpitirivu ddala. Gamba nga zino projectiles zijjirako ze bayita submunitions. Bubbomu obwo mwe buva ne bugenda maaso n'okubeera nti bukola omulimu. Kaakati missile eyo eyeetikka cluster bombs nkugambye kyekola bwe bamala okugifayaringa waggulu. Bubbomu buno yo bwetuuka mu bbanga yeesaanukula oba yeeyabuluza. Mu kweyabuluza kwayo buno negenda maaso n'okubeera nti munnange ebusuulasuula. Buli missile eyeetikka cluster warhead ogenda gisanga ng'evaamu bu cluster small bombs oba bu small bombs bubeera nga 600. Missile emu yeetikka bubbomu obutono bubeera 600 obugibeeramu. Bwetuuka mu bbanga ne yeeyabya esobola okubusaasaanya ebitundu ebyenjawulo bbomu 600. Naye bakulaga nti obumu ku bwo wakiri bagenda okukola okunoonyereza nga bubbomu buno bwe buba nga busuuliddwa wakiri bubbomu 5 ku bbomu 3 ku buli bbomu 3 eziba zivudde mu muzinga guno. Wakiri 5 ku zo ziremererwa okubeera nti zeeyabya we zigudde ne zitatulika nesigala waawo. Kati mu kusigala waawo efuuka explosive remnant ey'olutalo. Nti eba yakubalula oba kutegulula buteguluzi. Zezo zowulira nti olutalo lwaggwa dda naye bbomu yakubye abaana. Ziva ku kino cluster bombs ezo eziba zigenze maaso n'okubeera nti zigwa mu bitundu ebyenjawulo ne ziteeyabya oba ne zitatulika kukozinga damage. Kati omuyiraani azirina era yazibasuddemu tebaategedde. Tebaasoose kitegeera Abayisirayiri. Kati lwe bakigwamu ne bagamba musajja yakozeseza kino. The warheads that fall break apart and scatter into a group of smaller munitions. Kye yakoze yakasuse ne kyeyabya ne kisaasaanya. Baba atunuulidde damage gyekoze nga nnene nnyo. Ebizimbe ebimu ne bijjamu enjatika nga kiva ku musindo omunene ogw'eri bbomu ennene. Kati zino entono baga ate kati biri eri ebizimbe by'abantu amayumba amalala agayonoonese nga n'ebifunfugu ebimu bikyagwa kyazze kitya. Ng'olaba bagamba bakubyewo missile naye nga bw'otunuulira ekizimbe kye bagamba ekyakubiddwa missile ennamba damage teyenkana ya muzinga. Kumbe bubbomu buno obutonotono bwe bwagenze maaso n'okubeera nti bukasukibwa. Kaakati amagye g'eggwanga erya Isirairi batandise okusindika message eri abantu ba bulijjo nga babagamba not to approach any missile remains. Tewabaawo wonna oba omuntu yenna owa bulijjo. Abazadde mugamba abaana bammwe abakulu nammwe temumala gasaalimba. Muyinza okugenda maaso n'okubeera nti musembera awali ebisigalira by'omuzinga gw'omu Iran ate ne mutuleetera ebizibu. Singa oba ng'osanze ebisigalira by'omuzinga guno oba bbomu nga yasuuliddwa ku ground, beera nti odduka mangu nnyo tegeeza abo buyinza, kubanga ebimu ku byavudde ne ku muzinga byennyini biyinza okubeera hazardous ate ebimu ku byo biyinza okutulika singa obeera nga tokikutte bulungi. Ne bagamba kale nabwe kityo bw'olaba ekyefaanaanyiriza bbomu kyonna mu kifo ekikulinaanye ky'olina okukola kyangu nnyo wandibadde odduka misinde n'otegeeza abo buyinza basobole okujja okubeera nti bataakiriza embeera bbomu ezo mweziri kati mu Bayisirayiri.
mu mayumba ag'enjawulo zaaguddeyo, Omuyiraani yazibasammulizza nga yeeyambisa cluster warheads ezo eziyibwa ku mizinga ne zeeyabuluza ne zibusuula mu bungi. Kakati tuba tuli awo, Abaisirairi ne batugamba bannansi baabwe 5,000 bali homeless. Okusinziira munnange ku lupapula lw'amawulire olw'Abaisirairi olumanyiddwa nga Yodiyo Atheroni nga luripootinga, bavuddeyo ne bategeeza nti 10,000 z'Abaisirairi kaakati bafuuse homeless oluvannyuma lw'obulumbaganyi bw'Abayiraani bwe bagenze maaso n'okubeera nti bakola mu ngeri y'okwesasuza amayumba mangi ag'Abaisirairi agaakubiddwa. Okusinziira ku Ministry of Interior eya Isirairi, kaakati eclassifyinze abantu 5,110 tebalina mayumba. Abantu 97 nga bali mu kibuga Tel Aviv, amayumba gaabwe go gaasaanyiziddwawo ddala, tebalina we bajja kwebaka. Isirairi erina bakolera nteekateeka we bagenda okubateeka. Kaakati abamu ku bo babundabunda lwa butaba na mayumba gonna gaakubiddwa. Ayatollah al-Khamenei ow'eggwanga erya Iran yavuddeyo n'agamba kino nkiddamu era nkitegeeza ensi yonna, Abamerika singa babeera nga bavuddeyo ne bagezaako okuyamba eggwanga erya Isirairi era Isirairi okusaba Abamerika babayambe, eno sign of weakness. N'agamba nze Abaisirairi okuva we baakubira Abamerika enduulu, mujje mututaasa akasajja katumalawo lwe namanya nti abasajja mbasobola. Nti Isirairi kasa yakabira Abayirani, eno yali sign of weakness era Ayatollah n'amanya nti Iran esobolera ddala eggwanga erya Isirairi. Obubaka bwatadde ku mukutu gwe ogwa X agamba the very fact that the Zionist regime calling American friends to enter the scene and are saying such things is a sign of the regime. Kasita nalaba Abazayoni nga bagenda maaso n'okubeera nti basaba Abamerika bajje bayingire, mikwano gyabwe Abamerika bayingire, bajje mu ddwaniro, ne Abamerika nabo ne batandika okwogera ebigambo ebinene ddala kuffe Abayirani, ne Isirairi n'etandika okwogeza ebigambo ebinene ddala kuffe Abayirani. Eno nategeera eno regime's weakness and inability, butasobola, tebalina kye basobola. Supreme leader wa ggwanga lya Iran bwe bubaka bwatadde ku mukutu gwe ogwa X era n'avuddeyo n'agamba nti byonna ebigenda maaso n'okubeera nti byogerebwa biraga bunafu bwereere. Bino byonna bigenza okubeera nti abiteekayo nga Abaisirairi bakamala okufulumya kiri kyenkugambye nti boogera kati ku ggolo yaabwe ey'okusaanyaawo Ayatollah al-Khamenei ow'eggwanga erya Iran. Ayatollah ku bubaka bwateereddeyo era bannansi b'eggwanga erya Iran olunaku olwaleero abagambye kyenandyetaaza okubeera nti mbasaba baddiya bannange mu ggwanga erya Iran, njagala okutegeeza my dear nation that if the enemy senses that you fear them, singa omulabe anaakizuula nti mumutya, they won't let go of you, tebagenda kubeera nti munnange babeesonyiwa. Continue the very behavior that you have had up to this day. Bagenda kusigala nga bakola ekyo kyennyini kye bazze bakola n'okutuusa olunaku olwaleero. Kale nabwe ekityo nammwe mukole ekyo kyennyini kye muzze mukola okutuukira ddala olunaku olwaleero. N'agamba continue this behavior with strength, musigale nga muyimirira wamu ku ggwanga lyammwe. Enkola eno mugiyimirireko paka erage obuvumu eri omulabe waffe, nti singa munaalaga nti mutiitidde omulabe tagenda kutwesonyiwa. Muteekwa kulaga nti tuli b'amaanyi, muteekwa kuyimirirawo mutondewo resistance omulabo w'eggwanga erya Isirairi lwagenda okwesonyiwa eggwanga erya Iran. Tuli mu lunaku lwa 7 ng'olutalo lutambula. Abakugu batandise okutya, beebuuza economies z'amawanga gano gombi zisobola okusustain ng'olutalo.
nti abamu basobola okuluvaamu olw'ekonome. Question kati eri ku mimwa gy'aba analyst abatunuulira olutalo luno, kati ezze ku nsonga ya ekonome, eya Iran emalako, eya Israeli emalako. Jjukira twogera bino gw'owuliriza, Israeli ne Iran katugambe tebakola, kubanga buli olutalo bwe lujja Israeli alina okugamba abantu bemukke wansi mu banka wansi okulaba nti bbomu zino tezibakuba oba ebyokulwanyisa by'omu Iran tebigenda kubakosa. Mu kaseera ako akadduka bagenda kukuba wano, dduka bagenda kukuba wali, tewaba kitambula. Nabadde njogerako ne analyst omu wano mu Uganda lwabadde lunaku lwaggula akawungeezi, n'abaako analysis gye yankoledde, nangamba olutalo luno ekigenda okulumala singa lunaatambula omwezi, Israeli egenda kutunula mu ekonome yaayo ng'eraba ekonome ekkirira, kubanga yamenyedde entalo ezize zirwanibwa. Nangamba kwata entalo zonna ezirwaniddwa wakati w'amawanga ga Buwarabu n'eggwanga erya Israeli. Nantegeeza nti olutalo olwalwanibwa mu mwaka ogwa 1956 olwo tulujjukira bulungi, Misiri ng'ekyakulemberwa Gamal Abdel Nasser nga yakamala okubeera nti ajja mu buyinza. In fact olutalo olwo lwava ku Suez Canal eyagenda maaso n'okubeera nti eggalwa ng'Abangereza bagezaako okubeera nti bagiwamba, kubanga Gamalu yali amaze okugijja mu mikono gy'Abangereza n'agamba eno kati eteekwa kubeera ya gavumenti ya ggwanga lya Misiri, tutandike okugisoloozaamu omusolo, kubanga Abamisiri ffe twayiwa omusaayi, ffe twazimba Suez Canal, ffe twasacrificinga buli kimu, ffe twafiirwa abantu baffe nga bagizimba, nabwe kityo ffe tuteekwa okugifunamu. Kino kyanyiza Abangereza, Abafalansa n'Abaisirairi, era bw'atyo n'abaako emikutu egimu gyaggala ng'emmeri tezisasobola kuyisawo byamaguzi, n'agamba Abaisirairi temukyayisa byamaguzi wano ku Suez Canal. Olutalo lwabalukawo, emmundu yatokota nnyo wakati w'Abamisiri n'amawanga agamu aga Buwarabu okusobola okubeera nti beddiza Suez Canal. Gye byaggwera nga Suez Canal fine Misiri yagisigaza, naye yafiirwa abantu baali bayitirivu nnyo, ebyokulwanyisa bya Misiri bingi byayonooneka, era Isirairi yavaayo kyenkana nga evuddeyo n'obuwanguzi, kubanga basobola okuba Omumisiri kye yasigaza kyokka kyayita mu nteeseganya n'asigaza Suez Canal eyo. Kaakati ne tujja ku lutalo olw'omwaka gwa 1967 lwe bayita the 6th Day War. Olwo olutalo lwalwanibwa wakati wa Isirairi n'amawanga ga Buwarabu ag'enjawulo. Nangamba olwo nalwo lunootinga oluteeka ebbali. Then olutalo olwokusatu olwa 1973 olwalwanibwa wakati w'amawanga aga Buwarabu olwavaako n'okubeera nti endagaano zaasayiningibwa wakati w'eggwanga erya Misiri n'eggwanga erya Isirairi. Nangamba kati olwo nalwo luteeke wali eri ebbali. Nangamba obadde okimanyi nti entalo ezo zonna zaalwanibwanga nga Isirairi bannansi baayo banywa mwenge, bali eri bali ku businesses bakola nga bawagira buwagizi gavumenti yaabwe. Olutalo lugenda maaso balwana, naye eno tetukiwulira. Kati olutalo olwaleero nangamba lwetegereze bulungi. Olutalo luno lwa njawulo ku ntalo zonna Isirairi zezeerwana. Nangamba abadde talwanangako olutalo lulimu kumukuba na kumuteeka ku bunkenke nga bwakiriko olunaku olwaleero. Ekonomi za Isirairi zibadde strong ebbanga lyonna. Mu ntalo zaalwananga eno ebyenfuna bisigala bitambula, abantu bakola. Nanga naye kati tunuulira olutalo luno, Isirairi abantu tebali mu kukola, bali mu bankers wansi, buli omu lumutadde ku bunkenke. Kati abakugu babuuza, can Israel economy sustain the war? Yabadde alwetegekedde oba? Kyekibuuzo kati ekiri ku mmeeza, nti entalo zonna endala zaalwanye ebbanga lyonna era n'aziwangula bulungi ddala, zibadde teziwulirwa waka. Balwanira eri ne bakuba n'asitula ennyonyi n'ayokya n'olutalo lw'e Gaza lwennyini. Ebbanga lyamaze ng'alwanagana n'Abapalestina tebamuteekangako ku kisenge na kumuteeka ku bunkenke nga bino bwe biri. Kati abakugu ne babuuza, can both economies sustain a war? Lunaku lwa musanvu lwe tulimu ng'emmundu esekebbuka.
already twogera bino gwawuliriza omuyirani ba top military commanders be bangi battibwa okwali ne ba nuclear scientist nabo battibwa nuclear sites ne zikubwa ebifo bingi ebidamagingiddwa mu ggwanga lya Iran. Fossil fuel sector ey'aba Iran yagenze maaso n'okubeera nti nayo ekosebwa mu kwanukula. Iran n'alonkinga emizinga ku government buildings, ebizimbe ebyenjawulo mu ggwanga lya Isirairi n'ebikubwa ebya gavumenti n'ebitundu ebirinaanye areas ezo Iran ze yadde atajetinze nabyo ne bikosebwa. Abaisirairi ne bakka mu banka. Kati Isirairi agambye abantu 5,000 ewuwe amayumba poteya tebalina. Leero olunaku lwakuna Isirairi yakatta abantu kumpi 240 mu ggwanga lya Iran. Yo nga Isirairi omuwendo gwabwe tegunnalinnya, tebannatubuulira bafu balala, but sofa bali abantu 24. Conflict eno olutalo nga bwe lugenda maaso luli mu costinga amawanga gombi billions of dollars ezigenda mu lutalo olulwanibwa. Isirairi fine eyinza okubeera ng'eri ku safe side kuba eriko support y'omu America. America asobola n'okwata ekiteetebwa ky'ensimbi n'abawa. Ekonome y'omu Iran yeeri etya. Era abakugu bakugamba mu nnaku zino zokka olutalo ne bwe luggwa lunaku lwa leero okusonsomola mu nnyindo za ekonome kwo kwawuliddwa dda. Kaakati buli omu atandise okutunuulira kye bayita fiscal planning ey'eggwanga myaka egijja kigenda kubeera kitya. Abakugu bataddewo ekibuuzo ekinene ekyo, bagamba olutalo luno luyinza okuggwa olwa ekonome, ebyenfuna kyokka kye kiyinza okumaliriza singa teziba nteeseganya. Otherwise luyinza okugaziwaana n'okusukka buyinza okukirowooza olunaku olwaleero. Bakyagenda maaso n'okulwana obaka bukyayitingana. Netanyahu akyaddeko ku ddwaliro erikubiddwa eritibwa Soroka Hospital, era n'ayogera ebigambo bibadde bya bukambwe nnyo byenjagala okubeera nti nkulekera olunaku olwaleero. Sigenda kuwa bigambo bya Netanyahu mu ddoboozi, wabula njagala okubeera nti mbikulekera obeere ng'obimanyi nti ekiyinza okuddirira kigenda okujja nga okimanyi bulungi ddala nti nakikusiinyizaako. Ssaabaminisita wa ggwanga lya Isirairi Benjamin Netanyahu Bibi bw'akyaddeku wali ku ddwaliro agambye waliwo by'atagenda kwogera mu mawulire, naye nga tewali ayina immunity. Ekyo kibadde ekigambo kya Netanyahu. Abagambye tewali muntu n'omu ayina garanti nti ye alina immunity. Ekyo tajja kikakasa muntu yenna. N'agamba ebimu saagala kubyogerera wano mu mawulire, naye kyenjagala okubategeeza tuyina options nnyingi ku mmeeza nga Isirairi. Eyina options nnyingi zegenze maaso n'okubeera nti munnange eteeka ku table. Options ezo eziri ku table, options ki Isirairi zeagala okubeera nti munnange eteeka mu nkola. Netanyahu mu kwogera agambye no one is immune. All options are on table. And we are open to all options. Kyonna ekituteekebwa mu ngalo tujja kikozesa. It's the best not to speak about this in the press. Ekisinga obulungi bwe butwogera bikwatagana ku bino mu mawulire. Naye options zonna ziri ku mmeeza. Netanyahu agenza okwogera bino nga defense minister nkugambye yagambye baagala kutta Ayatollah. Kati Netanyahu mu busungu obw'ekitala abadde mukambwe ng'akyaddeko ku ddwaliro lino n'agamba kati kyendaba all the options are open. Options zonna nzigule. It's the best not to speak about this in the press. Ekisinga okubeera ekirungi kino butakyogerera mu mawulire ateekateeka kyo mu Isirairi.
Kaakati okusinziira ku ba Iran bavuddeyo ne bagamba Israel would not carry out attack without American support. Tukimanyi bulungi Israel yatesobola kola bulumbaganyi buno ng'Amerika tabayambye. Omuyiraani kimuli mu mutwe, Omumerika olutala alulimu butereevu. Internet blackout okumala essaawa 24 kyekiri mu ggwanga erya Iran. Internet eri wansi nnyo nga bw'okiwulira. Kaakati mu ddakiika 14 eziwunzikiddwa Israel egenze ku mukutu ogwa X n'egamba nti waliwo missiles ezigenze maaso n'okubeera nti zikasukibwa okuva mu Iran still zoolekera eggwanga erya Israel. Ddakiika 14 eziwunzikiddwa. Era bategeezezza nti defense systems ez'omu Israel zikola butaweera butasamuka butasamwoyo okulaba nti zi-interceptinga missiles z'omu Iran zaasindise. Now very 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 deadly. Kiyinza okubeera nga kyekiddako. Njagala kwerekereza ako kasigaze updates tugenda kubeera nga tuzikuwa. Omuyiraani asumuludde, Omuyisiraali akakasizza missiles zironkingiddwa okuva mu Iran. Defense systems zikola butaweera okuzikwatira mu bbanga awo. Zinaazikwata oba nedda? Ono avuddeyo n'agamba asabye abantu bonna mu Israel, the public, to move to protected areas and remain there until further notice. Mudduke muveewo mangu ddala, omusajja asumuludde, mudduke muveewo mugende mu protected areas paka bwe tunaabawo ekiddako. Defense systems ayonidde omwekola oba tekola? Nze Munnakyadondo, tukwatagane ate olundi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigala ku Pal FM News obeere nti otugoberera, byonna ogenda kubeera nti obifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Kayongo Hakimu kajje abongereyo mu bibadde bitya mu Paalamenti. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno ShareCoke ekomyewo, gwe ne bagayi bo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagayi abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda. Awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Jetitech Security Uganda Limited ye company ehuwa obukuumi obw'obwannannyini.